Abanyarukunjiri muriyo yabaraje mwebale munonga kutwakira erizoba twina obwire buke kandi nitwenda kuraba aha Nyarushanje ntakagambira ekigambo kyona nyenda twena tuzinere ruhango ekizina kimwe tukwe wange ishitwe ruhango wana ruhango uyu orikwera sitaba moyo rikwera osubirize otwebere nikumanya turi abana bawe ari mukama Nitsemalonga bokuba yatubanza okubaha batulemesa venue ezomu tawuni batusindika omu kyalo konka kyatuyamba twareba emihanda ekimibi twareba obworo buli mu bantu twamanya ebizibu by'abantu era olutuuka mu State House gana amakubo ge tutandikirako kuno obwavu bwe tutandikirako so balowooza batulemeseza mu site naye bongedde tugulawo amaaso ne tulaba ebizibu by'abantu Abanyarukunjiri twogeddeko namwe ku radio era nga nakwogera namwe eddakiika 2 zokka ebizibu byonna tubimanyi tubyogeddeko ku radio ate ne bakulembeze bannaffe babitulaga njagala kubajjukiza nti tusobola okukyusa Uganda tukisobola era tugenda kukikola tewali muntu mulala agenda kukikola okujjako imwe mwenyini fe we are the power fe tugenda kubalaga ekkubo tugenda maaso ne tubalaga ekkubo ate si ffeka abakulembeze bangi kye twagala bajjukiza olwaleero nti eno missoni si ya muntu omu si ya pate emu si ya region emu ffenna tulina ebizibu byebimu era tulina okwegatta tubimalewo fenga abakulembeze olwedde tukwatagana twagala okubebaza mwe abantu b'Erukunjiri mwatuwadde butakkiriza Besigye muli bakabi nnyo ne munnansi ne batuwa abakulembeze n'abembala abantu bakyole mugisha naye twetaaga okunkaleginga naddala mu eminyeeto eno missoni yammwe ekiri e Kenya mukiraba ekiri e Kenya mukiraba tusobola okukikyusa ffenna eno missoni y'abantu bonna temubirekera abapoliticiani bokka ffenna tusobola okukikola njagala okusiima mwenna abasuubuzi abaana ba bodaboda abamawulire tulina ne bamizishani wano ndabawo erikodi era butida ndaba ne vale mujje wano komya mayu. Yes, oliko Omukisa TV nkusaba gwe omulungi aliko osharinge live eno tuli Rukunjiri. Bano abaana si ba politician naye bamanyi ensi yaabwe ebaluma kyoboolaba nabo bavaayo bagateko eddoboozi lyabwe enkya mujja kulaba badokita luli mugenda kulaba bafaama olala mulaba abalunzi ffenna tulina dyute guno mulimu si gwa politician buli we mulaba munnayuganda ng'ayogera ekituufu temumuyita politician gwe munnayuganda oli waddembe okukolagana n'omukulembeze yenna oba wa NUP oba wa FDC oba wa UPC oba wa NRM kasabeera ng'ayogera amazima kubanga tulina ababbi nga bali mu pate zonna wakubanga omubbi omukulu ali mu NRM tukimanyi tiji muwezi
abadde agezaako batiisatiisa okuba yesterday ng'agezaako batiisatiisa kubanga tebaagala muwulire no message okuva bundi bujo bakinye emihanda batulemesa okuyiga bundi bujo naye abantu beerukunjirimu ekubireko mu ngalo muli bakabinya mutaddeyo enkyukakyuka mutaddeyo amaanyi ne mutusobozesa okubeera wano so njagala kubajukiza nti ffe tetuli wano jasi bagamba bugambi bintu bya bulijjo wabula empindahinduka eyo tukwenda okuleeta yempindukahinduka ey'obusinge empindahinduka etali ya butegeki kandi ey'obwebembezi twagala kukyusa abakulembeze babeere nga si ba bosi wabulamu abantu nga yemwe ba bosi twagala okukendeeza obubbi mulaba mu gavumenti ya Museveni omuntu abba ate gwe bongera mujjukira nti gimwezi ne Mike Mukula babba ssente z'abalwadde basiriimu naye ate bwe baba mukomera ne babawa minisitule endala mwalabye Mawanda kati badulima nti bamusibye naye bagenda muggyayo ate bamuwa omulimu omulala era ayongera bbeeyi Anita Mongo mulaba ssente zabba mu paliamenti naye tebakyogerako kubanga corruption kati bagikozesa so ekigenda byonna byonna kwe kugoba Museveni ne babbi banne Yes, oliko Omukisa TV twebaza nnyo gwe munange aliko oliko Omukisa TV nkusaba ate osharinge message ya president ali eno Lukunjiri kandi nammwe mujja kufuna eddembe lyammwe nga n'omwana ono omuto asobola okufuuka president nze nali mwana wa geto nga ggwe ngoyo njagala mmanye nti nammwe abaana ba geto musobola okukikola ffe tujja kubakulembera naye bwe muba temutwegaseeko tetusobola kumalako naye bwe mutwegattako tugenda kugoba Museveni tufune Uganda ey'emirembe temugenda kuddamu kubonaabona mwebale nnyo okumpuliriza Mukunde egumeho Lwanga balinde bantu bange people power our power ogu ne mmanya ogu ne bamweta Owen soko babongeko babulire edikwe Bobi Wine abantu bakuliyo nze Bobi Wine wa Lukunjiri ayimbadde mubachulira people power our power Bobi Wine wa Lukunjiri kale liye kwenda kuza andu nakuhereza lya Kyagulanyi lyonka erya Sentamu neryanje mwebale munonga abantu bayo bintu mwebale munonga abakwona abalamu banje Lwanga simwe munonga Lukundu yegumeho mwebale DJ Kalyanga agambye thank you mukyala Bobi James webale kuweereza ggwanga bane naye webale kubeerako ng'olaba webale kusharinga live thank you so much guys mwebale kubanga mutusupportinga by the way omubanga tulaga live like nga temubeerako kubanga mugiraba naffe tetubeera n'amaanyi abantu beno no baagala nnyo Joel Ssenyonyi munange labayo abantu beno baagala nnyo Joel Ssenyonyi wankiriza president yankiriza bakuweho abantu balukunjiri ntubasaba bulijjo mutaaha muli amazima mukatuzaalira Dr. Kiza Besigye bwamuhagira amaani nambwengu mwongeza maani tuli kulwanyisa naye nga nyongera obajikiza mitingi zange za okwanjula
zigenda tandika olunaku lw'omukaaga tugenda beerawo ku Vice Cafe Wandegeya osobola osalako bw'oba tosobodde kusalako okujja mu meeting osobola otuwa any contribution tujyaniriza ku 0708 435364 wadna atagenda asobola kujja mu meeting osobola otuwa any contribution tujyaniriza mwebale munonga ngenda n'owundi abalamusewo kati tulawuke Honorable Sewungu people power our power amazina muramumanya kandi owe ninge Minister of Education mu Uganda Museveni akarongo mukazi wa Yamsco State House aliyo kwagojegire yewolyo nikole emirimo gyo kuwinda Museveni n'omugore weye mukazi weye mu State House mulipo kyagulanya kubaha murahurira kandi obo murabura gimuhezi mumugambira yamalyonteza kumutera tulire people power honorable basabona banjabo omushiija wa Ruhanga nze eryapo nayenda okusomera ekitandikirwe kimwe naye bannange Bobby Giant oye Matisaya ananyibiro ebintu ebya Kristo omuhereza wa Ruhanga azajja kusomera mirwado na rumwe abiri mukama ambokushikira kwe akasima kuzera bagende no kubekirisa nenga nzira mu bajikiza meeting kanyagwa abantu bamwe bona bagwira mbusya kandi bashobora kumbone bayibikire kwa babura kizuna babe n'inyago babura wajya magaruri ngani mukama yemerire kubagarura byanyu yebugambe kama kuberinde munzikirize mbasibule guys ate tujja kuddamu inshallah naye nga meeting zitandika ku Saturday Wandegeya gwe wena ayagala otuwa any contribution 0708 435364 yes ye namba yaffe so gwe wena ali ready okutuwa any contribution enamba yaffe eri 0708 435364 ate tukole okwanjula okulungi tomorrow tuliwa so guys assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh mwebale nnyo mwebalire ddala bye bye